People power, our power. Our power, people power. Banange mwena abanachagwe abantu b'emukono abantu ba kubira ddala Nkoko Njeru Kisoga Buyikwe yonna mu Bukunjanyi n'essanyu okubategeeza nti oluvannyuma lw'okutulemesa n'okutukubatiya gaasi finally poliisi ekkiriza obutatataganya tukole enkuŋŋaana zaffe mu ddembera nga bwe tubadde tukola n'olw'ensonga eyo nyina essanyu okubayita olunaku lw'enkya mwenna abantu b'emukono tusinkane awo emukono tuwayemu twogeremu naye mu ku nsonga ezituleeta kwe kubazaamu amaanyi n'okubajukiza nti tetwapowa tukyali ku struggle y'okununula eggwanga lyaffe okuvaayo okwo gwe ng'omuntu kiba kikulu nnyo oba otulaze nti oyimiridde naffe yambala ovuloyo oba kakalaka akamyufu obeere wa mpisa obeere wa ddembe mbakubiriza mwena abajja mu nkuŋŋaana zaffe mubeere ne disipulini mubeere bakkakkamu babulwe kye batuteekako ekibi awo tujja kusobola okugenda maaso nga n'ensi yonna eraba nti tuli baddembe mbeesunze okubalaba olunaku lw'enkya ate abaana b'e Masaka ku Friday tubasalako mwenna tubalinze gwe atasobodde kubeera naffe kale tusobola okuwubirako ku kkubo oyinza n'okukwata akamyufuko oba akamyufuko n'okambala mu ngeri yonna eri non-violent ey'eddembe naye eraga nti oli ne bannayuganda abanyigirizibwa era oyagala nkyukakyuka twegweko enkya emukono people power our power our power people power. Omuwulidde omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'ategeezezza ndowooza tekyali kulanga kulala tekyali bibuuzo birala tekyali kwemulugunya oba kwebuuza ki ekigenda okuba nga kiddako oluvannyuma lw'abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform okubeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabasindika ng'era bwe nakugambye ng'era bwe nzize nkugamba ng'era bw'okimanyi yabasindika okubeera nga bagenda enaggulu okusisinkana abamu ku bakulu ba poliisi kakati bulijjo enkuŋŋaana za National Unity Platform enkuŋŋaana za Robert Kyagulanyi Ssentamu zibadde non-violent naye nga womanyi poliisi ebadde eteekawo ensonga nnyingi nnyo ebadde eteekawo ebintu bingi nnyo okubeera nga egezaako okulemesa okuyimiriza n'okukeereyesa enteekateeka eza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kyonna ekya National Unity Platform kakati amaze okukakasa gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV teweetaaga kubaako nsonga yonna gy'omisinga teweetaaga kwekuumira wantu wonna nga tewali bw'oba nga tusobola kubeera ku gaali oba nga tusobola kubeera ku security oba nga tusobola kubeera ku laale eyo eba olukuŋŋaana olwo at least beera ku Red Zone TV unless otherwise bw'oba tewaliwo kikyuse ffe weetuli tubeerangawo ng'era bulijjo wetuze tukikola nga tukutuusaako ebigenda mu maaso Robert Kyagulanyi Ssentamu w'abaali so kati gwe yonna gy'oli gy'oba osinziira osubscribinge gwe omupya gy'oba osinziira ogende mu comment section otuleetereyo obubaka gy'oba osinziira olayikinge nga bwe ntera okugamba kubanga tuba tufa kimu information kutambula kutuuka walawala mumanye emikutu gino kye gikola ate nga gy'okoma okulayikinga gy'okoma okukomentinga gy'okoma okusharinga information gy'ekoma okubeera ng'etambula kati gwe mulimu gwokka gwe tukubanja gwe atasobola kubeera ku ground atasobola okubeera ku nteekateeka eno nga bw'enaatambula beera ku mikutu gyaffe otambuze ensonga ebeere ng'etuuka ku bantu bonna nga bw'owulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agambye abantu b'e Bukunja abantu b'e Kyaggwe abantu baawa bonna ne mu makubo wagenda okuba ng'ayita wogenda okusooka okulaba ensasagge wano ku Red Zone TV gwe atali Uganda gwali e Uganda nga tosobola kubeera togenda kusobola oba nga tolina busobozi oba oluusi ng'oli wala okitegeera olina kubeera ku mikutu gino egyaffe Red Zone TV n'emikutu emirala ng'era bulijjo egibeerawo nga gikuweereza enteekateeka eza Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ayogera ayina wategeerezza oba wakuutidde bannakibiina abawagizi b'ekibiina kya NUP kuba kati nze sikyayagala bayita abawagizi nze mmanyi naawe wooli awo wompulirira wafunye kaadi ekibiina kya NUP so sandyagadde kuyita muwagizi gwe munnakibiina kya NUP ng'ogenda kubeera ku puroguramu eno ng'ogenda kubeera ku laale eno oteekwa okuba nga owuliriza message eno kubeera n'empisa kukuuma mpisa mubuzeebuze abasajja bali baleme kubaako kye babasibako nti bandyagadde obbatuuma okubeera nti temulina mpisa bandyagadde obbatuuma okubeera abakozi b'effujjo bandyagadde obbatuuma abambala ebyambalo ebyefaananyiza eby'amagye n'akutegeeza yambala ovuloyo emmyufu yambala ekyambalo kyo kyonna ekimyufu kasa kiba nga kiri mu mateeka nga tekimenya mateeka nga bw'oyambala engoye endala yambala t-shirt yo nga myufu
yambala t-shirt yo nga ya bbulu, yambala t-shirt yeriko ekifaananyi kya logo za NUP oba ekifaananyi ky'omukulembeze wo, tewali teeka ly'oba omenye. Poliisi n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe birabuddwa oluvannyuma lw'okubeera nti ng'oggyeko ku luno nga si bbaluwa bubaluwa eyawandiikiddwa, wabula abakulu bennyini beesitukidde ne batuuka ku kitongole kya police headquarters e Naggulu ne baba nga bakolagana, bategeregana, badisikasinga, batuuka ku nzikiriziganya wakati w'abakulu ba poliisi, abandibadde abakulu ba poliisi n'abakulu b'ekibiina ekya National Unity Platform, era ng'enteeseganya zino we zaggweredde nga batuuse ku nzikiriziganya. Kyova olaba atandise akugamba kyaddaaki finally poliisi yatulese tukwasaganye enkuŋŋaana zaffe. Kati enkyukakyuka ezaakyuseemu ffe weetuli okubeera nga tugenda zikutuusaako byonna, naye nga olunaku olw'enkya nga 29 Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera mu disitulikiti y'e Mukono nga bw'omuwulidde agamba, then nga 31 kubanga nga 3 lujja kuba Lwakuna, then ku Friday nga 31 omukulembeze w'eggwanga agenda kubeera wano ewaffe mu kibuga Mityana. Kati gwe gy'oli gy'olina okusinziira obeere nga weetegeka, gwe munnamityana munnange, munnabusujju munnange, byonna gy'oli ng'oli ku mukutu guno gwa Red Zone TV nkukunga. Beerawo ekibuga Mityana tukipainting red, mukimanyi ate ekyaffe mumanyi omubaka Zaake n'abalala abali mu Mityana district kye basobola okukola singa Robert Kyagulanyi Ssentamu abasazeewo okuyingira kibuga Mityana. Nkakasa ng'omanyi kye kitegeeza bw'owulira NUP Mityana teri muntu atawagira NUP n'abakulembeze bennyini ffe waffe atali wa NUP atayambala red twamugobayo, okujjako abamu abaagala okuva ku mulamu aba Joyce baagala baani abo bwe banaaba tebazze mu layini tugenda bagolola ettumba nga mukama waabwe bwe yagamba oddigolola ffe tugenda bagolola ettumba aba Joyce baagala. So Bannamityana mbakunga mubeere eyo nga 31 naye ate abali okumpi mujje tusooke tulabise, tusooke tuzoganye, tusooke tukijanjawaze nga tugenda e Mukono wano ku Red Zone TV. Ffe twasalawo kubeera nga tukuweereza tulina sayidi ffe media yaffe nga si mu bubi ate nga tewali teeka lye tumenya. Ffe munnange media yaffe ekola ebyo byokka ebigatta ku nkyukakyuka, ebigatta ku kibiina kya NUP ffe bye tukolera. Kyova olaba buli wabeera omukulembeze w'eggwanga bwe tuba tulina obusobozi obubeerawo tubeerawo, bwe tuba tulina obusobozi obubikuwa tubikuwa. Kati gwe webeerayo gy'obeera ng'ogoberera emikutu gino. Gwe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza n'okusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akade ka notification kakuyambako okujjukiza nti kati Red Zone TV bataddeyo n'obeera omu ku abo nga bulijjo abasooka okumanya nga tutaddeyo ensonga yonna. Ssebambulidde Patrick nze mbeera emabega w'omuzindaalo Eva nga nkuweereza kyonna ky'ofuna. Ssebambulidde Patrick munnabusujju Munnamityana nze mbeera emabega w'omuzindaalo. Kati mwe Bannamityana Kyova olaba mbakunze mujje tusookere Mukono, tuve Mukono tugende tubugirize omukulembeze w'eggwanga ng'azze mu disitulikiti yaffe mu kitundu kyaffe eky'Emityana. Agenda kubeera ku kisaawe ky'ebusuubizi, ekyo mukimanyi bulungi nnyo abamanyi Emityana oba waakava wano Wabigalo oba waakayingira Mityana awo waliwo ekkuba erikkirira. Tujja kubanga endagiriro tugibawa bulambalamba obeere ng'okitegeera bulungi ennyo. Bino nno bigenza okujja nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakamala okwaniriza bammemba abapya. Oweekitiibwa Honorable Betty Nambooze Deputy President wange wa Central Uganda be yaleeta kanzije mbere nga nkuwa ebisigadde